Kale cruise exclusive gwe mkutu gwoli ate ko tusinzidde okubanga ate otulabira bannabula yamwe namwe eno shero ko lwalero ndowooza yammwe bangi nnyo mwali muŋŋamba alaniyo kyaza bakadama bokka alaniyo kyaza bakadama bokka faabe UK Denmark Germany America naffe tulina engeri gye twayingiramu America eno ne Denmark naffe tukyazeeko nga tukomyewo okusaba kwamwe kwaddiddwamu ngenda kuba ntandika obbakyaza era nga olunaku lwayo ku show ngenda kuba nkyaza omukyala va Denmark naye nkimanyi bangi nnyo avuka mbeereyo nga mwebuuza enkuba y'Ekyeyo mu Europe eri etya ab'Etaki baginyumyako lwabwe ab'Ebungereza banyumya lwabwe abali mu America nabo banyumya byabwe n'aba Denmark badde sifunangayo omuntu kuva Denmark ambuulire Denmark yayingira yatya kyekyasinga omuwa obuzibu essaawa zinaayimiriddewa lwaki nkuwa emboozi eno njagala ogambe nti bwenva Saudi bwenva wa njagala genda Denmark naye nga olinako ka hint oba olinako akanda katono komanyi kwe yensi gy'ogendamu kyobola bandeeta bano abantu ab'enjawulo nnyaba eyeetololera mu katabe mpolampola tusobole okuba nga ate tugendera ddala mu maaso kale katubuuzeeko ababuulire amannya ge n'oluvannyuma tutandikiraawo. Muje baleko basawo ne banyabo nsanyusa nnyo okubeerako nammwe. Amanya gange bampita Heather Nanteza nga ndi muyimbi. Heather. Like Heather is your real name? Yes. Hey, wow. Okay. Heather Nanteza lye linnya lyange. Era nga ndi na muyimbi nga ndi muna Uganda. Mbeeramu. Okay. Yeah. Okusinga obulamu bwo obumalirawa? Obulamu bwange okusinga. Owangalirawa? Okusinga mbumalira Denmark. Naye nga ne muno mbeeramu. Okay. Ebiseera ebisinga mbeeramu. Yes sir. Ki ekikutwala Denmark? Uganda yali efuuse ki? Era wagenda mwaka ki? Ekintwala Denmark kubanga ndi muntu nti njagala okulaba ku bintu ebipya okubeera nze omuntu alina urge nti njagala okulaba kino njagala okutambula njagala okulaba kimu mu nsi so kati eyo urge nembeera nti njagala okutunula ku bintu ebyenjawulo okutambulako okulaba okukyusa ku ndowooza yange kyekyo ekintu ekyansinga okuba nti nno kwegamba neekolamu omulimu nga nze nenjiiya nensobola okutambula. Okay. Abatulaba ku cruise exclusive omukyala temulaba kunyirira bwatyo aka make up ako kano kolaba ka fati face bits era ng'oyo omwana muwala yakola ku bakyala nga banina Rose wamu n'abayimbi ab'enjawulo kwegamba bamukozeeko bulungi nnyo era bw'oba omwagala munonye ku Instagram ye fati face bits ojja laba emirimu gye gyageze mu maaso n'okuba nga ate akola kale so oyingira oyiyayiyanga omuwala omuto oyingira Denmark ogiyingira mwaka ki? Kati Denmark najiyingiranga awo 2014 awo 2014 between 2013 nga gwako awo mu December awo nga tugenda mu 2014 we najiyingira. Community ya Denmark y'Abannayuganda eri etya? Community ya Denmark Abannayuganda bangi? Abannayuganda bangi naye ate si bangi nnyo nga owulira nti US wali Abannayuganda bangi nnyo naye nga gye tuli abamala. Era toyinza kugamba nti oyinza okutambulako n'otuukanga mu kibuga Copenhagen n'otawulirako Munnayuganda. Copenhagen? Yes. Y'ekibuga ekikulu ekya Denmark? Yes sir. Mirimu ki egiri e Denmark egiyitandikirwako omuvubuka gy'asobola okukola? Kati emirimu egiri e Denmark sijja kulimba kubanga ensi eri okubeera nti nno okola gino emirimu egy'omu woofiisi abantu abamu gye basinga okwagala olina okuba at least ng'omanyi olulimi ate ng'osomyeko mu nsi yaabwe. Toyinza okuva eno ng'olina degrees oba ki naye munaye n'otuuka eri ate ebintu ne bikyuka kaakati ne kitegeeza nti emirimu egiriyo nga waakatandikako era munnange ojja kugenda oklininge okole mu supermarket okole kwegamba era emirimu limu egyo. Njagala osigire omuvubuka naddala omwana ow'obuwala. Yes sir. Omanyi abaana abawala balina endowooza bwe nnyingira Denmark nfuna omuzungu bwe mala ofuna omuzungu muzaalire nfuna obutuuze
awo ebintu bibeere nga bampadde empapula njagala omusindikira ekifaananyi kya process ey'okugoba ku mpapula n'emirimu omwana ali mu kiyumba ye ali Saudi naye nga yagala kukuba kyeyo tatuula Uganda omusigire nti kakati bw'oyingira mu Denmark setup yaabwe eri bweti. Kakati bw'oyingira mu first of all okuyingira mu Denmark nakyo kyakutetenkanya. Kansooke mbabalire yagenda 2014 2014 14 15 16 17 18 19 20 roughly myaka 8. Yes. So jimanyi kyoyogera kawogenda mu maaso myaka 8. Kati okuyingira mu Denmark omuntu tasobola kumala gazuuka n'ogamba bo ngenda Denmark either kubanga era abantu bangi nnyo bawala bangi abajja ne bamubuuza mu inbox bw'oyingira otya eyo ne mbagamba ky'oyinza okukola either oyinza okusoma n'osabira mu kusoma oba n'ofuna omuzungu wo n'akuleeta oba n'ofuna ng'oba n'ojjira mu bintu by'amakanisa ebintu bwe bityo oba abantu bangi bayitira mu conferences nga owulira nti waliyo ka conference bwe katyo naye ate we bamala ne bagenda underground eyo embeera ate nayo bantu bangi abagirimu eyo saali gyagaliza muntu kubanga underground yeki tubikula amaaso underground ng'ogenze kaakati bw'ogenda oba ng'olina visa yo ya myezi nga3 neggwako ng'ate ki tebannakurenewingira visa. Kakati awo ne kibeeramu obuzibu naye omuntu agendedde mu kusoma n'asoma bw'oyinza okusaba okusoma ne bagamba nti tukuwaddeyo emyezi 6 n'oyiiya w'oyiiya oba n'ofuna omuzungu wo oba omuntu yenna talina nakuba muzungu by the way omuntu yenna alina obutuuze nyinza okubeera awo nga nina obutuuze bwange ng'oba nina akatabo kange nenkuwasa okitegeera ekyo kikwanguyira oba n'obeera wano n'okola kyo oba n'ofuna kwegamba omuzungu nga wamufuna dda n'akuwasa oba nemusooka nemweyagalako then n'ogenda direct. I think tekisinga kubanga tobonaabona nnyo. Yes. Kati underground omuntu ye bw'aba agenza underground nga tayisemu ebyo tafunye muzungu naye nga ayagala kozesa ngeri ntuufu aba akola atya? Engeri entuufu oyinza okusaba tourist visa naye tourist visa eyo kisinziira w'oyimiridde mu nsawo yo. Yes, oyinza okugamba nze njagala genda kutambulako mu Europe. N'otambula n'osaba tourist visa naye bali okugikuwa visa eyo olina okuba nga naawe ala niwenywezeza mu nsawo so ate ng'olabikanga mulambuzi ng'olabikanga sinakulabika kubanga ate omuntu alina sente toyinza omulambuzi aba anywedde ensawo anywedde. Yes, kubanga bano abazungu oba olina okubalaga nti munnange nti wengenda eyo nja kudda kyekyo kye basinga okwagala olina okubalaga nti either wano for example Alan oyagala kusaba tourist visa nti either oli mufumbo kwegana ekintu ky'obufumbo nakyo bakirabanga ekikulu kabe munnamawulire kale olina omulimu kati omulimu gwo nti gusobola okubeezaawo ate si kyekintu kyosobola okuddukako amangu kwegamba oba oyinako ne ku assets z'onoosobola okuleka oba oyina abaana nti tojja kumala gagenda Bulaaya okole ki osigaleyo olemereyo ojja kugenda olambule ebibuga byabwe okomewo. Tugeze omuntu ayingidde Denmark afunye omukisa gonna gwafunye ayingidde ayagala kufuna kyakkola kyekiyinza osooka omuwa obuzibu oba kyekiyinza omuwa obuzibu singa aba ayagala kufuna kyakkola mu nsi eya Denmark? Olulimi olimba naawe olulimi Alan ekyo kyo ekintu kizibu nnyo lwa nsonga abadeeni tandika ng'ogamba omuvubuka ali eyandaba omuvubuka ali eyandaba obanga okwegamba otuuse Denmark ng'oyagala kukola ekintu ekiyinza okusooka okuwa challenge lwe lulimi kubanga abantu bano batuyitako nnyo abantu bano baagala nnyo olulimi lwabwe kiraba so kaakati nze ogwasooka ogendayo nga buli kimu kiri mu Ludeeni ne ku train station kiri mu Ludeeni buli kimu Ludeeni mukwano buli kimu nga Ludeeni buli woolaga ku mulimu mu ssomero mutoyi of course n'akapande bateekawo mu Ludeeni kakati olulimi olwo ne lugenda nga lukuwa challenge so kati we lukuwera challenge in that ogenda n'osaba omulimu ne bagaana okuwa kubanga tolwogera
abantu abasinga yeyo challenge yaabwe bali ebintu byabwe ensi yaabwe ya setting ku lulimi lwabwe era nze kankubulire kasita omala n'otambula n'ojja mu nsi ezo sina Denmark yo kandi nebyensi ezo zonna ezo Italy ezitayogera English ezitayogera luzungu kikuwa challenge kikuwa kwegamba okuyiga nti olina okwagala olulimi lwo kitegeera ngina nempulira abantu nti oba tayagala yino kwogera Luganda biki naye ng'ate ensi ezo ezikuze zikulidde kuki okusomesa basomesa mu nnimi zaabwe basomesa mu lulimi lwabwe incidence gituweeke yali ekutuuseeko nga wakatuuka mu Denmark ng'onoonya omulimu nze nga nakatuuka mu Denmark katenka ab'amaziga sinakaaba amaziga kwegamba natuuka ne mu state nga mpulira weekyayemu okitegeera lwa nsonga natuukayo fine nze embeera gye natuukiramu teyali mbi I was lucky in that naye nanoonya omulimu nga wenkugambye nava eno nezi degree zange kati olowooza nti otuuse eri osobola okukola mu mawulire biki ebyo tebabikkiriza kubanga olina okubanga okwera mu lulimi lwabwe nze gwolaba nakola applications ndowooza obanga mbe nga 10 nga nenfuluma ng'oziwandika mu luzungu nasooka kuwandiika mu luzungu nenfuluma nga wonootambula n'ojja ku gundi wano wonna nga buli wamu osuulawo naye nga tewali muntu yenna akola ki akuyita paka mukwano gwange oyambusa n'agamba do you know what application eyo lwaki toluteekako kuki mu Ludeeni era kye nakola kitegeera kuba n'omulimu ogwasooka gwe nasookera ddala okufuna gwali as in application nagikola mu Ludeeni so olulimi olwo naye olina okuba at least ng'olina omuntu akuyambako kwegamba n'akugamba tewalaba ku bannayuganda beeyo bakuyambako abannayuganda bo omanyi oba waakajja kiringanga kati wonoova wano n'ogenda e Sudan toyina gw'omanyi kaakati bw'obanga toyina gw'omanyi then eyebeera challenge nnene nnyo jjukira oli bw'omu naye kati wewabeerayo ebintu watulako wansi n'okaaba nga biganye naye omanyi nze ndi mukazi mugumu naye natuuka nempulira nga nyigiriddwa ku kisenge nti nga mpulira bintamye nga ngamba ye lwaki sidde ewaffe naye ng'ate nejodda ng'ate nejenzira nga embeera kale teyali nnungi nnyo kuba nali njagala okulaba ekintu ekipya of course ne waliwo we nali ojjukira twali tukola ffenna nga neera ebintu bya hustling nze ndi mukazi ahustling okimanya ekyo naye era omunayuganda yeyanyamba kubanga namufuna ntya ng'olwo maze okubonaabona ntutte bya application wano wonna wonna sibifuna azin sina kyenfuna kati era waliwo omukolo ogumu ng'ogwo ogw'abannayuganda nga bategese kati neŋŋendayo nensangayo mukwano gwange kati yafuuka mukwano gwa yafuuka na wa Luganda nambuuzaako oli otya biki ne twogeramu awo nambuuza waakajja ne mugamba ye ne mugamba nkola ndi mu kunoonya mulimu sigula nangamba okay kati era lwaliro munangamba nja kunoonyako kati era wiiki eyaddako naddamu nankola nangamba kwatire mugamba naye ndi wano ngenda kusuula ki applications munange kakati ngolo ennoonya yaabwe ey'emirimu ya applications by that time nga owandiika n'ogenda n'osuula naye kati ebintu bisinga babikolera nnyo online kati munnange nga ngamba kale kanzije kati ngera nga tugenda nga tusuula naye applications kati naye nga ngamba naye Heather lwaki towandiikako mu kampani yange bweti ne bweti era nga munaye nga nzira waka nayinayo munnange nga mpandiika mu Ludeeni nagiwandiika ku Friday ku Monday nga bampita nga ntandika interview ng'ogikola mu Ludeeni interview ne boss wange yali amanyi nti njogera Ludeeni yasooka kumbuuza mu Ludeeni olwo mu Ludeeni babuuza batya mu Ludeeni embuuza nnyingi oyinza okubuuza Vodangodi ate gojja dwegama Vodangodi yes oba Vodanharddi yes how are you yes wow so kyekyo kyakufera bbanga ki tuna bosi akubuuza mu Ludeeni omuddamu mu lulimi ki ngera munaye muddamu mu Luzungu kakati ye n'ategeera nti noono tamanyi ki
tamanyi ludeni naye nengeri nali ntidde omanyi nga onogenda kubeera ng'ogenda okusinkana mu interviews manyi ne n'owulira ng'otidde wenna naye munnange omanyi sometimes confidence eno n'engeri gy'oyogeramu n'abantu ne mulaga nti nze ndi willing okukola ne tutandikira awo actually paka nakati nina boss omu gwe wagenda okukola 2014 gwokyalina kati bwenkyalina kati naye ng'era omanyi nga weggambye nze ate kati mbeera njagala okukolamu ebyange so kati naŋŋamba kankolemu ebyange naye ng'ate wenkola ki wemukolera abadeni bambeera ki tugamba basosoze si basosoze nze sofa Alan sijja kulimba sinafuna mbeera eyo si bantu babi nga nze wondaba omanyi sometimes bagamba your attitude takes you there abantu abamu bakwano bange bagamba of course abadeni babasosola naye kati nga nze personal neyogera nga nze omuntu yes sinafuna ki buzibu obwo kubanga n'abadeni emikwano enjirina kitegeera so naye ng'era abantu abamu bagamba munaye twafunye obuzibu wano twafunye nga tusosolebwa ekyo tosobola nakijjawo kubanga weekiri yes kati kiringanga tebakulimba nti oyinza okugenda mu nsi nga tewaliwo okusosolebwa n'okumola ne wano ogenda n'owuliramu okwerereŋŋana wano ewaffe nga te fenafena tuli bannayuganda so nze personally naye kisinziira nga wotwala obulamu bwo mulimu abantu ng'alina attitude mbi okitegeera nga ye buli muntu gwalaba oba alowooza amusosola oba amuvuma n'atamala kumutegeera ekyo nakyo kimataringa nze so neneeno saying nti attitude yo nze sofa kinkolera sibafunye mubuzibu honestly yeah kyakutwalira bbanga ki okuyiga oludeni n'okulwogera kati oludeni olwo it's a process kati oba wakagenda ng'ogendedde mu mikono mituufu kati ng'okusoma ng'obufumbo by the way mulimu n'abantu abajja nga zenga bakita opea oyinza okusaba wano n'obeerayo famire eri ng'eyagala omuwala oba omulenzi abakolerako emirimu mulimu n'abantu abajja bwe batyo so abo nabo gye bali kati neyo chance nayo weeri people osobola okugenda ku internet n'onoonyamu engeri gy'osobola okufuukamu opea and trust me there are so many people ababifunyeemu n'agenda bw'atyo kisobola twalira muvubuka bbanga ki kati twalira omuvubuka ebbanga osobola kuluyigira nga between 1 and 2 years but it takes a lot of practice n'okuba ng'obeera mu baddeeni okitegeera kubanga obeera mu baddeeni obeera osobola okuba ng'opracticinga than ate okubeera mu bantu nga tebalwogera nnyo so ekyo nakyo kiri awo kaakati nze kintwalidde ebbanga ddene ngera nkugambye nti oludeeni olwo bw'oba ng'ogidde mu makubo amatuufu bakuteeka mu ssomero kati bakuteeka mu ssomero then n'okola ki n'obeerayo n'oluyiga kati nga nze naluyigira omwaka gumu n'ekitundu waliwo options nyingi osobola okweyongera zino okweyongerayo so kati nenvayo nembeera nga ndi mbaddeeni nga ndi practicinga all the time naye kakati wano kiba tekigenda tulema bulemi wano nga tekikulema oludeni luyinza okuntwalira emyaka ena tekisoboka gwe nga wenkulaba oli mukuju okubamba bakkiriza odukubamu embogo kati nze nange nga wendi wano siri perfect naye nduwulira kati nduwulira nina oluntwala mu banka oluntwala mu ddwaliro olukola emirimu gyange oyogedde ku kyeddwaliro singa omuntu ayingira mu Denmark irigale n'alwala ki ekiddako kati nga visa yaggwako of course awo obeera tosobola kugira oba tosobola kutwalibwa malwaliro gano tukyeyongerayo omukyala Heather Nanteza ate nga muyimbi naye ng'ate bwakola emirimu gye emirala wali e Denmark mu kibuga ekya Copenhagen era nga nyongera okutegeeza nti bw'aba alina kyayogedde ng'olaba bikuyamba ng'omuvubuka. Follow her on her social media platforms. Amanya ki? Amanya Heather Nanteza. Heather Nanteza. Byokka oteekamu eryo HEATHER ne Nanteza then oba osobola okundaba okunfuna. Okay. Wow.
kakati music omukola budde kingo oli Denmark music ono mukola mu time yange ngera womanyi ebintu bino kwasaganya balance nga bwoti imbalance kuba onyumiza nze nabali kati kiri okay sembere no okay it's okay here okay today ndipende so music ono omukwasaganya otya era mu balancing otya n'emirimu gyo music ono mu balancinga mu ngeri yange ebintu mbikolera ku pace yange si bitwala nnyo ku speed kubanga obuvunaanyizibwa bubeera bungi ate nga kwegamba woogenda mu nsi zino the honest truth is system ena engeri gyekola ki gyekwata kati nga wenkugambye nti omuntu oba olina okuba nti osomye olulimi that is compulsory ate kwegana ne bakuteekako nti oba olina okukola tosobola kubeera mu ezo nsi nga tokola nga tosasula musolo ekyo kikulu nnyo so kakati bw'obigatta ebyo obeera olina okukola obanga olina ekintu kyoyagala nga music oba olina okikola ku ki ku pesyo kati era mbikwasaganya ngenda nenkola ennyimba zange oba n'okuzina by the way nzina so byonna mbikwasaganya naye ku pesi yange it's all about balancing yes emirimu ne giba mirimu then neka music nenkanyigawo kyo kyoyize wane Uganda kye tutalina ekiri e Denmark ng'omuka kisobola omuyambako mu kutambuza obulamu nze nga nze weakness gye nali nnina kale nga sinagenda Denmark eyo obudde Alan obudde bannanga obudde kintu kikulu nnyo okuvaluinga time kyekintu kati nange mpulira nti kindimu so ekintu ekyo ate nange okenda kumakyanga obudde obubaze ng'obudde mbubaze nti by ssaawa 11 nina okuba nga nvudde mu nnyumba eno ssaawa 11 n'eddakiika 10 oba ngenda kukwata baasi oba gyokwata oba ngenda kuvuga motoka kubanga bosi wawe aba akugambye ssaawa 2 togenda kutuuka ssaawa 3 mbujjamu ankutte enkuba etonnye ebyo tebikola okitegeera so kaakati omuvubuka ali wano obudde kintu kikulu nnyo kubanga kasita owestinga obudde ensi eba edduka speed ekyo kyo kyensinza okuyigirayo wow nyimba kizo planning okuta nga tonnaddayo kati right now oba toddayo nja kuddayo mu time yange right now ngenda kutola oluyimba ne Daddy Andre tuli mu ddukolako actually lwawedde so ne video tugenda gikola ekintu kigenda kuba massive naye ng'ate si lwe lwokka lwenkolako nina ennyimba nnyingi zenkolako n'abayimbi benkoze nabo nina kati nkola ku EP yange nkozeeko ne Atin nkozeeko ne Rickman so nina nange n'ennyimba ezange nga nze omuntu kale ebigambo byewandyagadde okugamba abatulaba nga biggalawo show yaffe olunaku leero ebigambo bye nali yagadde okubagamba nti mwebale nnyo kuba nti muwagira Alan Cross Alan ono mumanyidde ebbanga ddene era I'm so proud of you Alan ekyo kyo nakigambye ffenna twali mu struggles nga tukyakolera wali ku record yes naye ngenda okudda nga Alan needs something else you know kwegamba bambi Alan webale kola alhamdulillah webale kola ate webale kubanga oli musajja omutetenkanya okitegeera so ekyo nange kinzizaamu amaanyi era nange nembasaba nti bannange mbagala nnyo era mbadde nsaba mumpagire amanya agange nze Heather Nanteza ku katimba konna kwendi ku Instagram kwendi ku Facebook kwendi WhatsApp musobola okunfuna alina kyayagala okubuuza in case waliwo oli ng'ayagala kubuuza privately abuuze nti Heather kino wamma bwe nkikola bwe kiti kikola kiti omanyi avuka olusi baagala okwebuuzaako enamba ya WhatsApp njirina naye nga kale tusobola okugibawa gibawe bw'oba oli free bw'oba oli free ng'ojja kubaddamu oyo abazze kubanga olumu omuntu nyinza omuwa enamba eyo ate naweereza message oba nendwawoko kubanga nga womanyi ebintu naye singa agiweereza era yes enamba eyo eri 4591682771 kino kinootinge bulungi nnyo tatwala abantu Denmark just abadde
akubuulira bwe yandyagadde okgenda biki by'oyinza osanga bangi nnyo muyinza omukubira abannange baŋŋambye otwala abantu tatwala bantu ekyo kinotinge butatwala abantu Denmark naye nga bwe mugana nammwe mukomawo ne munyumya ku mbeera y'e Saudi Qatar naye anyumiza ku mbeera gye bayitamu e Denmark bantu ki boyinza okuba nga ate otumira abayimbi beeyo abaffe betumanyi abayimbi beeyo tulina abayimbi bangi e Denmark tulinayo Mary Nanteza tulina omuwala Joanita Zakar that's my good friend yes she has been here Zakarsen yes tulinayo Mary Nanteza mukwano gwange naye si nnyo naye nga mukwano gwange yes so tukola ebintu emu ffenna so abayimbi abo n'ekirala waliwo group gyenziniramu motomoto so njagala nnyo promotinga culture so tuzina amazina amaganda omanyi amazina amaganda of course yes kwega tuzina culture dances ani agabatendeka bosi waffe Vicky Sophia bonna ba Desire ba Yvonne ba Patricia mwena ba mwita ba motomoto mwena mwita ba motomoto yes we are the motomoto dancers era nga buli muntu yenna ayagala ebintu bya culture e Denmark yefa abakikuba wali okay so kakati nkola ebyo ate then nenkola ne music wange oyinza okusanga tukuba ku festivals ennene embassy ya Denmark eriwo wane Uganda embassy ya Denmark wenagendera yali nakasero naye kati balabika bagijjawo simanyi bulungi nnyo oba bagiteeka Nairobi honestly sijja kulimba simanyi bulungi naye ng'era omuntu wabanga ayagadde asobola okukinyoonya n'agira kale njagala okubeera nga ate empunzika shiyaffe olunaku olwaleero junior abaddewo okukabera bulungi okubanga ensonga zino tuzikwasaganya bulungi nnyo omukyala Heather Nanteza my long time friend myaka nga 10 down the road ensonga lwaki mbaletera ku bavubuka abali successful babeeko n'ebyo bye basobola okubanga bakuwa tomanya bibaako nebyekikuwongerako si bya entertainment byokka buli kaseera but I believe ebigalo byakugambye oyinza okuba nga ate olina byagala omwebuuzaako enamba ogibawadde enamba nagibawadde sebo okay kale njagala okubeera nga ate embeebaza olunaku lwaleero otherwise junior webale nnyo thank you so much musibe bulungi mwerabu